Kamoga si mubbi. Kamoga bwaba mubbi yabba kamyu. Gwe bayiga okukwata nene balimo kwata yabba enjovu eyange. Kati ono ubogwe balanga omubbi naye ngo omubbi omukulu yoli gwe bali soso kwata. Kyensaba ensi yonna emanye babingamba mwagala mu kooti. Tugasimbagana nze nga bwe ngenda nenga simba lawyer we nga no wange wali. Njaga naye general yawe tugasimbagane. Nze Ssaabavuma Mubiru nannyini ttaka eryogerwako erizeemu enkayana wakati wa Muhammad Kamoga ne Peter Bibangamba. Ate njagala nnyo balwane nnyo. Balwane nze nfunemu. Bajja kusibira mu kooti. Bajja sibira mu kooti ate bali beetaaga. Bampite mbasange wali. Omulungi atwaba okwetola ensi yonna mugamba mutya mwe bali kubanga mugobe ya video zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero njaga tutunulire ku nsonga ya Haji Kamoga owa Kamoga Properties Limited. Omukulu amanyikiddwa mu kutunda ettaka. Emabega kawe nali njogera naye yangamba nti ye tatunda bibanja. Amataka gonna atunda ga byapa. So olwaleero ebigenda mu mawulire mu biraba. Police yataddewo n'akasente yenna waayo omukulu waali. Asobola kuba nga yefunya miliyoni 3. Kojja Kagatono ntambudde naye olwaleero nga njagala gye ekifaananyi manya ebibuuzo byajja okubuuza ku nsonga z'ettaka bijja kujjayo amakulu mangi nnyo eri buli atulaba ng'ate era twegattiddwako n'omwami Saidi wali agenda okuba nga abeeyanjulira ate nga ye alina akakwate ku ttaka eryogerwako erireese ebizibu bwe tujja okuba tutuuka tumanye n'ebizibu kati biviira waddala okuba nti Haji Kamoga bamunoonya. Kojja Kagato sooka obambuulizeeko omale n'omukulu oli omusaba batubuulizeeko tutandikira. Abalabi baffe mwenna mbalamusizza twesimye nnyo okuba nammwe. Pozzi ne tubasanyukirako okuba nti muli ku mukutu gwe mujja okumanyira n'okutambulira mu kumanya. Ku nsonga y'ettaka. N'ebyo byonna ebyogerwa ku Haji Kamoga. Tuli ne mwami Mubiru. Oyo nno bamuyita Ssaabavuma. Musajja mukulu. Mulwanyi munnange. Ffenna twali balwanyi. Yeye Mubiru. Ate yeye Wammamba Kakoboza. Nze ndi Wammamba Namakaka. Omwami oyo yasinga okumanya ebintu by'ekitundu kino kye tulimu. Ekifo akimanyi n'ettaka eryogerwako nti Haji Kamoga lye yabba ate lyajjajja woono kati Mubiru amanyi kinene nnyo. Abatulaba mwenna n'abatuwuliriza nze Ssaabavuma Mubiru muzzukulu w'omugenzi Misuseera Mperese nannyini ttaka eryogerwako erizeemu enkayana wakati wa Muhammad Kamoga ne Peter Bibangamba. Peter Bibangamba musuubuzi kyemmanyiiko era alina ekizimbe kinene nnyo ku Holiday Express kya Holiday Express Hotel awo e Kampala e Nakasero. Peter Bibangamba ye nannyini Holiday Express. Kakati ate Haji Kamoga yo mumanya otya? Okumanya Haji Kamoga yajja ku kyalo kino ngaze ne bbaluwa zino nti Peter Bibangamba yamutumye okujja okutereeza ensonga z'ettaka lino eryogeddwako naye ng'ettaka lyamutumako lya jjajjange ng'era yamutuma liri mu kooti ng'otwatwala omusango mu kooti n'amutuma. Yamuwa obuyinza ku ttaka lino eryogerwako naye ng'obuyinza yabumuwa ku ttaka lyaffe ajje nti alitereeze. Kitegeeza nti yaweebwa aba aweereddwa obuyinza kubanga ndaba kiraga nti mwami Muhammad Kamoga, Director of Kamoga Properties Consultants Limited, Lubowa Estate wali ku Entebbe Road ne address nga kiraga nti bamukwasiza obuyinza nga Peter Bibangamba yakola ki yabumukwasa okuba nga addukanya ettaka lino. Ensonga zino Peter Bibangamba ffe ku ttaka lyaffe twali tumumanyinga ow'ekibanja. Ettaka lya jjajjaffe Misuseera Mperese era ekyapa gwe kisoma. Kati ffe twali tumumanyinga ow'ekibanja naye mu 2017 tugenda ogendako mu biwandiiko omulandizi okebera ettaka lyaffe nga tusanga nti
ate lyakyusibwa ne ligenda mu Peter Bibangamba. Soko komao. Lyakyusibwa ne ligenda mu Peter Bibangamba. Ani yalikyusa? Ye mu kugamba agamba nti family yaffe yamuguza ettaka ekitali kituufu. Ani yamusayiningira ettaka eryo kukyuka? Agamba ettaka ligula ku mwami kwatyako wano. Ekyo kiki? Kino kitabo kino twateeka ensonga zaffe nga tetumatidde na nsala ya mulamuzi yasala omusango ogwo ne tujulya mu kooti esingako kweno yaliwo. Ettaka lino twawaabira omwami agamba yaligula ku mwami Kaloli Lwanga ne John Sebowa ne Peter Patwe. Abo baganda bammwe bano tetubalinaako Luganda. Ate batuuka batya okutunda ettaka lyammwe? Awo tetukimanyi kuba twagenda mu kooti Kaloli Lwanga yafa ne John Sebowa yafa. Kati muwaabira bafu. Ne Peter Patwe mulamu. Era bwe twatuuka mu kooti ne Peter Patwe yabuuza Bibangamba yennyini. N'amugamba nze ommanyi. N'agamba sikumanyi. Ate binga Bibangamba agamba nti Peter Patwe yamuguza. Era n'amubuuza bwe ogamba nti tommanyi omukono ogwasayinirwa ku ndagaano ekuguza ettaka gwange. Yagula atya ettaka ku muntu gw'atamanyi? Awo naffe wetwebuuza. Muvuddeyo. Bwe tuvaayo ne tumuwaabira. Twali tukyali mu kooti. Kooti n'etuwa court order etakkiriza Peter Bibangamba oba agenti we yenna okulinnya ku ttaka eryo okubaako kye balikolerako. Peter Bibangamba yadduka mangu naye ng'ebyo byonna tebinnabaawo. Nze nga nkyayogera ne Peter Bibangamba nagenda mu ofiisi ye eya Bibangamba ne mugamba mukulu Bibangamba ettaka eryo ly'otuddeko lya jjajjaffe neffe ng'abafamire kati ffe tubadde tumanyi oli wa kibanja kampite baganda bange tujje tutuule tuweeke ensonga ze tuteeza ku ttaka eryo. Baganda bo nga muli bameka? Twali basatu. Mukazi Efusa ekibi yafa ne Saava Bamweyana naye yafa era yafa lwa nsonga za ttaka lino nga pressure bayiseeko bayitiddeko olw'ettaka lyafufa okuba nti ligenda. Alifunganye yanziramu ebigambo bino. Nze soogera nabaavu era siteesa nabaavu. Abaganda temumanyi temuteekwa kuba na ttaka wano. Ebigambo byanziramu. Bibangamba nga yagamba nti Abaganda tebateekwa kuba na ttaka mu Busiro wano mu Buganda. Ate mu Busiro. Ate mu Busiro awali ettaka lyaffe. Abaganda eryabwe lirina kubaawa? Simanyi amanyi yali atuteeka. Kati netugenda mu kooti. Bwe baatuwa obuvunaanyizibwa obwo ne tugenda ne tumutwala mu kooti. Bwe twatuuka mu kooti yasindika omusajja gwe bayita Bosco Mweru Uganda 1. N'agamba genda otukiye abantu abo tugende tutegeeragane. Ebweru wa kooti? Ebweru wa kooti. Era yali mu nsonga zino nga tutegeeragana yali omulamuzi Kisawuzi Elias. Ne tutegeeragana ye n'agamba nti nze ng'egye mbadde ku ttaka njaba waako ettono mwe mutwale eddene. Yatwala eddene. Twakkiriza ne tukaanya nti ajja tuwa acres 8. Lyettono. Kuba ettaka lyaffe lyali liweza acres 278. Naye nga John Hamani Ssebaza Kizito yali atutteko yiikaana. Era mu kutegeeragana okwo Hamani Ssebaza Kizito nakkiriza ne tutegeeragana ne tumuwaako yiika 2. Nammwe ne mutwala ne musigazaako 2. Kati n'agamba njaba wa 8. Tetwakigaana ne tugamba kale nakyo kituwe. Bwe yamala okusaveyinga n'atulaga oludda olwaffe ate Peter ne yeekyusa n'ayanze ettaka lyange terikwatibwako. Yabayita ate mutegeeragane? Tutegeeragane. Ne tumuleka ne tugaa kassa omusango waffe guli mu kooti. Twali tukyali mu kooti twagera okulaba ng'asindise Kamoga n'ebbaluwa ezo. Lindako. Ani awaabira Kamoga? Nze mpulira nti Peter Bibangamba. Ani yasindika Kamoga? Peter Bibangamba. Kamoga yali azze kukola mirimu gyani? Yamusindika kujja kuteeza nsonga z'ettaka ly'e Bukaaya. Okay. Kati kambuuze. Ziri powers ani yazikola? Peter Bibangamba zino ssebo. Yali agenda kutereeza ki kyennyini? Eriyo omuntu atategeera kigambo kutereeza. Kamoga bamusindika kutereeza ki? Emirundi egisinga kuba kwerula mpenda n'ebyapa okuba nti abateekwa bifuna babeera nabyo n'abatateekwa kubifuna ne babivaako. Kino njaga abatuuliza bonna bakitegeere. Peter Bibangamba yali aliisa abantu b'oku Bukaaya akakanja. Nga ne bozimba ennyumba nga alina omusajja we gwe bayita Guma nga basindika nga bajja bagikuba. Nze bakuba ku nnyumba y'abakadde bange emirundi 4. Gasindika basajja abo ne bajja ne bagikuba. Nga bakuba ennyumba y'abannannyini ttaka. Isebo bakadde bange baali babeera. Peter Bibangamba. Yatuma kuba oli yali mukozi we. Bwajja n'abikola tumanya mukama we yakoze eki
yamutumye kati nze nansayira n'emmere yange ekazi nga 3 mwalimu ennyaanya lumonde muwogo n'ebitooke ne babisaawa ebyo bya Peter byangamba kati bwatuma Kamoga ne mugamba Kamoga oze ku nsonga zino ne Peter byangamba sitaani kuba sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza Kamoga naye kutuukiriza kiri kati ye Kamoga Bayibuli erimu ebigambo ebigamba nti eriiso ligatta liiso erinyo ligatta linyo naye ate Yesu yajja yagamba ye yajja alokole abantu babeere n'obulamu kati oli sitaani yali atumye kutta kubba na kuzikiriza ono enajjanga Yesu Kamoga abantu babeere n'obulamu teyawakula ntalo ku bantu b'e Bukaya kati nganze omu ku bannannyini ttaka namugamba banga abantu batuula kuba tutambula n'abantu sijja kunyega tuukiriza ebikoze eki abantu bafune obwenkanya bafune ebyapa byabwe batuule yatandika okuwa abantu ebyapa ku ttaka lino Kamoga nze nga ntuna wendi nze nannyini ttaka nga saaga kutaataaganya batuuze bali ku ttaka lino ne mugamba fine abantu batuule abeegula beegule bo ebyapa bawe ebyapa waayita ebbanga ttono ngenda okulya nti Peter byangamba awaabidde Kamoga ate gwe yasindika pawa zino era zaaliko n'omujulirwa waazo meeya bwana mubiru saabavuma njagala onnyinyonnyole kati gundi mwamuguza muti ettaka mwamalirawa ku ttaka lye ne mwami Babingamba ffe tetulina mmala gye twamala naye mwakkaanya tetukkaanyangako kuba bye twali tukkaanyiza byonna yabimenyawo ate nga mwakkiriza baatumye bagende mu maaso n'okutema atema ettaka nze nganze baganda bange nga bafudde ku ttaka Kamoga bwe yajja nze saayaga kutaataaganya batuuze bali ku ttaka kubanga namanya omusango gwange guli mu kooti oba abatumye oba akola byonna byakola nze omusango bwe guliggwa ebyapa ndibisazaamu byonna bye baba bakoze Kamoga ne Babingamba mbisazaamu kati naye sina buyinza buyimiriza bikolebwa ng'omusango guli ku kooti ng'ate oli amenye kooti order yamulagira talina kulinnya ku ttaka eri kuteekako wadde agenti we kakati bwe yasindika agenti we lwaki wate wamukkiriza saamunyega kuba omusango guli mu kooti tegwogerwako kyewava gw'osirika n'ensirika nga ninda kooti bye nnamula kati mutuuseewa ne Babingamba bwe tutuuka ne Babingamba kyatwewunyisa nnyo era kyatukuba ensonyi omulamuzi eyawulire omusango kumpi myaka 6 n'agamba nti twalwawo okuloopa bane kino njagala mumpabulemu bwe mba Munnayuganda ne mmala emyaka 2 nga siri mu Uganda bwe nkomawo mba sikyali Munnayuganda kati obutuuze bwa Uganda ennaku zino buggwako kubanga era olaba endagamuntu kati tebinnaggwako binonga tebinnajja ebya contract y'obutuuze kakati ekizibu kyonna bwe kiri kimu amateeka go galina bwe galamula ebintu ebyo oyo lawyer olina lawyer omusango guno nalinamu lawyer yakugamba naye yakiraba nti yalwawo kuwaaba oba teyakiŋŋamba kitegeeza nti okuwaaba tekuliiko kikuba osobola singa bakutira omuntu mu 19 nga bakutira omuntu mu 1986 olwaleero toyinza kuloopa mpulira n'abaafiirwa abantu baabwe mu Ssematalo naye nga bagamba gavumenti ezaali mu lutalo zibaliyirire kitegeeza nti okuloopa ekintu tekisigala nga kikyo kuba nalaba n'omukulembeze w'eggwanga yagenda n'alwana nga babbi obululu mu 8 naye n'akomawo 86 tebaamuwa bwenkanya bwe obwenkanya bwe n'abufunira we yabufunira naye nga baali bawangudde ye baali tebannabala bululu n'agenda mu lutalo saakitegeera kaakati nze kyenneewuunya omulamuzi okugamba nti twawa abaleeti nekibanga kitujjako obwannannyini bw'ettaka lyaffe kyekibuuzo era kwe twava ne twekubira endulu mu kooti esingako kati bwe mugenda mu kooti esingako babagamba batya bwe twagenze mu kooti esingako olunaku lwa jjo ffe twawaayo ensonga ze twawaayo ensonga zingenda zikunyunyula ensonga esooka ettaka lyaliko kooti order etakkiza Babingamba kubaako kyakolerako ettaka Babingamba n'alisalasalamu n'aligabako obuyinza powers n'agaba powers bwe Babingamba ne balisalasalamu n'ebyapa abirina n'aligabako ebyapa n'abifunamu ne ssente eza JP ow'ebimuli yasasula miliyoni 600 ne balubawa era nkimanyi yalufuna ngamba mwafuna kooti tewali ffe tuli mu kooti kati omulamuzi kwebyo byonna ebyakolwa ne tulaba nga tetwali bamativu ne neekubira omulanga mu kooti eddaku kakati kyembuuza mu kugamba nti Babingamba mwalwawo okuloopa omulamuzi yali ategeeza nti
engeri gye mwala w'okuloopa oli eyabba atwale butwazi kye yali ategeeza ate n'ateekako n'okugamba nti tumuliyiye omubbi ate tumuliyiye ku byaffe sikitegedde yateekako singa Kamunye ajja n'ali obukoko bw'enkoko bwe bakwata Kamunye oli n'asalawo nti gwe enkoko yongera Kamunye obwana kati enkoko eyeebengeza ali Kamunye omubbi yabba enkoko ate enkoko emwongere n'amagi olwo muli mu kkooti eno wansi wabadde mutuufu ogenda mu kkooti ejulirwamu kati mwolekedde ki kkooti ejulirwamu bali bwe baatugambye baloya babiŋŋamba nti n'apiiru twagitwalayo leeti ate lwaki balooya buli kimu batugamba leeti lwaki balooya babiŋŋamba be bakugamba nga bwe bakubuulira bw'otwala ekintu leeti nzija looya w'ababiŋŋamba yagambye omusango baagusala mu gwa mwenda ffe twatwalayo apiiru yaffe mu Desemba naye erabira nti gyesitwa okufulumya ensala w'otandikira okubala ennaku ez'okujulira ekyo n'abambi naye muwabulamu ndowooza amateeka awo yagabuuka kiyinza okuba nga bo yo olwalaba nga bagusaza omusango n'abala ye n'abala ennaku nga nze gwe basalidde sinnafuna kiraga nti bansalidde anti oluusi oyinza okuba nga obeera wala nga byakutuukako leeti lwaki nabifuna nakola ntya okubifuna ojja bibuuza bali ababikubuuza kubanze nange njagala kumanyira wano kati babiŋŋamba mutuuseewa naye kyensaba ensi yonna emanye babiŋŋamba mwagala mu kkooti tugasimbagane nze nga bwe ŋŋenda ne ngasimba looya we nga n'owange waali njagala naye ajje ne looya we tugasimbagane mu kkooti babiŋŋamba mwakagendayo naye emirundi ebika nga ye omuntu yabikako emirundi ebiri naye ne lwatuwa kkooti ode eno yalimu olunaku lwe mwamubuuza nti eyakuguza ettaka omumanyi yalimu nga tamumanyi era ne bwe mumuleetera otagamba nti ono ye Peter Patwi kati olunaku olwaleero musobola okusinkana ne mwami babiŋŋamba ne mwogera oba temwogera olujja olwaffe ab'emmamba luggule nnyo kuba ffe tetwagala nkaayana bw'agamba nti tuteese ensonga zive mu kkooti zidde ebweru wa kkooti tuli beeteefuteefu ogamba gwe ekijja kyonna oludda oba kugenda mu kkooti nga gye mumaliriza oba kuteeseza bweru okyaniriza kyonna nkyaniriza naye nga tajja kulya bya bwereere bino ttaka lyaffe babiŋŋamba avaawo okujja ku ttaka lino okujja kw'ababiŋŋamba yajja ng'aguze ettaka ku Yozefu Mbirontono naye Yozefu Mbirontono wali omuyita otya oyo lwa kika kyaffe wammamba yalinayo ettaka lye nga ne jjajjaffe naye alinayo ettaka naye nga Mbirontono ate tasula mu ttaka lye nga si waabeera mu ttaka lye ng'asula mu lyaffe ng'ali mu lyagundi mu lyamperese naye ng'akuume alina erirye kati awo kye mbadde njagala ekyo waliwo we nnalabye ng'ate kuliko omukyala jjajja Mutiini ng'ate akaayana nti ye abatuuze bannannyini ttaka bammwe mumumanyi ate Kamoga amusendera ettaka lye awo nawo njagala okumanya jjajja Mutiini ajja atya ku ttaka eryo fe ab'emmamba tetumumanyi ani amumanyi Peter byaŋŋamba ndoza yamanyi kulirye amugjawo muleeta jjajja Mutiini yajja nti asamidde ng'asamidde lubaale gwayita Sekkaaya wakika kyammwe jjajja Mutiini nedda ssebo asamira atya najja lubaale omumalira ewammwe nti yamutuma naye teyamutuma mu ttaka lyaffe yamutuma eri emmanga mu ttaka ly'ababiŋŋamba ku Mbirontono babiŋŋamba yali yagulayo ettaka eririraanye eryaffe lisalagana n'erya Mbirontono erya Misera Mperese lisalagana n'erya Mbirontono kati bwe yajja eyo gye yagamba emizimu gye gyamutuma babiŋŋamba n'amugobayo nga bweri enkola babiŋŋamba n'amugobayo naawe nja kwagalawo tugende bw'amugoba ne wabaawo mutabani w'omugenzi Sirive n'amubudamya awo waali n'akola ki n'amubudamya olwo yawaŋŋangukako n'ava ne mu Uganda n'agenda mu nsi ze baŋŋamba yali akolera South Africa busawo awo simanyi yali ali South Africa nga gyakolera obusawo awo simanyi kati nze bwe tutandika okugulana ne babiŋŋamba awo we namusanga mu kasiisira ng'ataddewo akatimba k'ensiri ensiri zireme okumuluma babiŋŋamba agoba jjajja Mutiini emmanga eri yali abeera gye yali asamirira gye yajja okusamirira n'obuyumba bwe n'abukoona n'ayambuka eno waggulu bw'ayambuka eno waggulu mutabani w'omugenzi Sirive n'amusenza jjajja Mutiini n'amugamba beera awo kati awo n'avaawo n'agenda wa gye yagenda bwe yadda n'adda awo nze we namusanga
Kakati ate gwe wamusanga awo n'omugamba nti kati nkuwadde awo. Sinze namuwa. Kubanga nze nali simumanyi. Naye namusangawo ng'omuntu ne mubuuza ati wano nti mu bango bayeri mutabani wa Silve nansenza wano wewange. Ate gwe basenzeza waba wawe. Nze bwe yaŋŋamba nti wewange. Kati nze ndamutwalirangawo n'emmere ne bbiya gwanywa nga musanga awo. N'amatoffaali agazimba ennyumba ye nzigaali gange gitwamuwa n'omusajja gwe bayita beekalaze. Awo kati ate yagamba nti yagula. Bw'aba yagula oba muganda w'omu ku baafa ye yamuguza. Tabamanyanga nako. Era bw'ava baafuna enkaayana ne namwandu Ssebaggala. Ompulya sebo. Nyimuka nganze abalwanira okuba nti tebasengulwa ku bibanja byabwe ate nga bali mu ttaka lyaffe. Mpita namwandu Ssebaggala n'omukyalo oyo jjajja Mutiini tukeera ne namwandu Ssebaggala tugende wa jjajja Mutiini oyo. Namusanga neetegekedde dda ng'ayenze kaamulali oba yateekamu nebbi oba biki byonna n'amugiira mu maaso. Oyo omukyala gw'olaba. Nagenda ne muwaabira ku poliisi. Mujjajja Mutiini. Ne muwaabira ku poliisi. Ne bamukwata ne bamutwala ekigo. Bw'aba byegaana agende ekigo bateriyo fayiro ye nga yantuusaako obulabe. Kakati ate babiŋŋamba n'ava eri n'alyoka amuwaawo ettaka. Kakati babiŋŋamba Kamoga bafuna obutakkaanya n'omwami gwe bayita Lubega. Ompulira? Lubega ono Broka. Kati Kamoga bwe yali azze n'atuuka waawo n'abuuza wano waani. Jjajja Mutiini n'amugamba wange. Naye nga waliwo omwana yamuwaawo omuzzukulu wa Silve, mutabani wa Silve. Ne bamugamba awe eyawaawo jjajja Mutiini mutabani wa Silve. Katukumuyitire. Ne bayita omulenzi oyo. N'agamba Kamoga wano nawaawo ono n'amusalyako we wamuwa awasigadde n'agamba Kamoga wano wange. Kamoga bw'ajja n'asangawo gundi Mutiini oyo jjajja Mutiini yamusalirako ekitundu n'akimuwa. Nga balina omutabani eyamuwa mutabani wa Silve. Ne bamusalyako ekitundu gye saali. Kakati ate omukyalo ono mpulira agamba nti ye Kamoga yamutwalako ettaka lye. Bw'aba yamutwalako ettaka lye aleeta ekyapa kyalyo ne gye kyava lifuuka erirye. Omukyala jjajja Mutiini aleeta ekyapa kyalyo ne gye kyava lifuuka erirye. Jjajja Mutiini musenze gwe batamanyi kubanga ate bw'oba omusenze baba bakumanyi. Kubanze sinze namusenza. Kati ate batandikirawo okugamba nti ate Kamoga yabba ettaka yabiŋŋamba. Obubbi bwabwe nze sibumanyi kuba bonna babbi babbanze. Kamoga bw'aba mubbi yabba kamyu gwe bayigga okukwata naye ne balimu okukwata yabba enjovu eyange. Kati ono obwo gwe balanga omubbi naye ng'omubbi omukulu yoli gwe balisoose okukwata. Babiŋŋamba agamba nti Kamoga yatwala ettaka lye. Ani yamutuma? Peter. Bw'oba gwe wantuma ne ntwala ettooke oŋŋamba nti nakubbye. Nonkolera n'ebiwandiiko. Nompa n'ebiwandiiko nti ettooke eryo genda bw'osanga omuntu mugambe nanyi ttooke lino yali ntumye ne ndisema ne nditwala. Oba nditutte wange oba ndiyesewo oba mba mubbi. Toba mubbi kubanga nze mba nkutumye mu lusuku lwange. Mba nkubbye ekyo. Twa nti obutamanya. Kwegamba kati gwe okujja gy'olikana n'okulumagana kw'ababiŋŋamba ne Kamoga kikuyamba oba okyagala oba tokyagala. Ate njagala nnyo balwane nnyo kubanga bonna babbi balwane nze nfunemu. Kuba bajja kusibira mu kkooti. Bajja sibira mu kkooti ate gy'obeetaaga. Bampite mbasange wali. Kakati nina kye njagala okubuuza. Singa Haji Kamoga ajja ng'ayagala nga obe otangaaze onajja. We bampita wonna wendi. Kuba kye njogerako kyange nkimanyi. Gwe kati nga gwe omanyi ku bombi ani yabba munne. Bonna bebba. Kuba omubbi omukulu yaleeta omubbi omuto bonna babbi. Bagamba nti ono baamuwa naye ate Kamoga si mubbi. Era nze Kamoga simutwala ng'omubbi. Kubanga ono gwe ntwala ng'omubbi kubanga ye yabba n'asindika omuntu ku bibbe. Naye batugamba nti Kamoga baamuwa kutereeza ttaka. Nti ye n'addira ettaka n'atwalako ebitundu by'ayagala ebitali bituufu ebibimbu n'abiwaaki omuntu omulala. Abaganda tulina olugero olugamba akuwa okubaaga aba akuwadde kulya. Kati nze ompadde okubaaga ente ntwale ekinuulo gwe nkuwe ebbango nze nga nze mbaaga. Ate ab'emmamba bagamba
omugabi teyeeseera kati nze wampadde okugaba n'ebitundu bya Kamoga byendaba wano bye baalagaana simanya 35 ku 100 kati 65 bye birina okuba ebya Peter kati yewe 35 baba yatwala masavu ng'enkaga gaali magumba gaali musango gw'oli si gwono kati tukirowooze nti ono agamba nti Kamoga yabba ettaka ye mubbi kubanga yamugamba nti otwala ebitundu 35 ku buli ki ku buli 10 wezigamba kite naye ate ne batamugamba nti otwala wano mu kitundu bwe kiti nga kyali kugamba Kamoga okutwala waaba ayagadde tegwali musango n'akamu singa yamulambika namugamba wano obuuyi buli gy'oba okuba eriryo obuuyi buno gy'oba okuba eryange awo yandibadde amenye nga tuvudde ne ku ekyo wawulirako nga bagamba nti oli bayiga ensolo yaabwe abagiyiga bwe twagiyiga twafuna kifu magumba ate oli gwe twawogaba getwagaba yatemanga asadu yatemanga bifi n'atema agafi agayungula ffe n'atuwaki amatu omulabi waffe ndowooza olabe ofunye ekitangaala oba ofunye engeri gy'oyinza okumanyamu ettaka lino engeri gye litambulamu n'abantu gwe bagamba nti mubbi njagala ensi yonna ekimanye Kamoga tabbangako ebiwandiiko bibye ne biraga bye baamuwa nekye baamutuma naye abantu bonna ndaba baasayiningako kuno ate gundi ayingiriramu wa Kalema meeya Kalema ayingiriramu webale nnyo webalire ddala meeya Kalema bwe baali ne Kamoga nga bagenda ewa Peter bibaŋŋamba okola powers zino meeya Kalema nkiddamu meeya Kalema Ronald basamulekere yali akolanga ani ekiseera ye meeya w'egombolwa yaffe eno Katabi bagenda ne Kamoga ewa Peter bibaŋŋamba nga bamuwa powers zino onfuna olowooza Kalema okuba nti yenyigiramu nnyo tabeere nga yafuna ekyo ojja mu miro ebintu by'ettaka ly'ebukaya byonna meeya Kalema abimanyi n'emmotoka gy'avuga eyo Benz yava mu Kamoga yagimuwa Benz eyo naye nze kyesina nze nannyini ttaka lindako nina kyembuuza kati meeya Kalema okumuwa sente emmotoka nga bamuwa yaki baali babiri nga banona powers ewa bibaŋŋamba wadde Kamoga yazituulamu ng'omutwe omukulu naye baali aba babiri baali tebateekwa kugabana munyago gwabwe baali balina okugabana kati ate wakiwefulya muno ate nga ndaba nga Kalema agamba nti Kamoga mubbi kati naye mubbi wakusatu bwagamba nti mubbi nga baali babiri naye mubbi wakumeka Kalema yeyawerekera ku mundi uno witinesi werinnya toliraba Kalema na wano Ronald Kalema mulaba wano ono bamuyitaani ono Ronald Kalema oyo bamuyitaani Ronald Kalema kati butugamba nti batubba ye avaamu meeya mulamba yasayininga nawe esigini ennungi bweti yasinzawo nesigini kyennungi enkiiko Kamoga zabadde ali kuba ku bikaaya kuno abadde tazibeeramu n'amutwala ne mu muzikiti n'afuuka sheeke ani meeya yafuuka sheeka kati muziki oguli wali tagusabiranga mutagendangayo n'asaala nzikwanze banneegezamu n'okunzita okuntema amajambiya era ensonga z'okuntema amajambiya meeya yennyini Kalema azimanyiiko ne jambiya gye ziri ku poliisi Entebbe nangamba ku Ssaabavuma ebyo byonna bibaawo kasita tebaakuse naye bireke lwani yettaka ojja kulifuna ng'ate akwebera ne babiŋŋamba awo kati bebamanyi kuba baali bakwebera ne babiŋŋamba akugambye nti Abaganda tebalina kuba na ttaka wano eyo aligamba nze maaso ku maaso nga ngenze mu hoteri ye nangamba nokuba fuluma bugenda va mu hoteri ye olwo oli ku holiday mulumbye maaso ku maaso nga tukyanyumya naye kati olwaleero singa akuwa omukisa ogumugenda mu sembereragane muyinza okukkaanya si alina okumpa omukisa nze nina omuwa omukisa bwe yangoba ne muwaabira ate ettaka lirye alina ebyapa analitwala lino sebo nze nkuma ebyoto byaffe eby'Abaganda mbikuma ekibi nti mmwe mutiisatiisa nnyo nkume kati bwe yali bwafaanana genda omulabe bwafaanana kati ye mubuuze we namuwaabirira olowooza n'ayita mu kutiisatiisa ettaka eryo n'olizza sebe emisambu emiganda gye giri ensozi gye ziri ozazo teziraba eyafa talaba ttaka lye nti balitwala alaba naye nze ozanasirika yebasa emperese ate muyita n'omuyita jjajja mperese lwengenda mu kooti mperekera bagamba gwe kati ne mu kooti olinga atabaayo mperese yabaayo aba ku mutwe ng'atunula abakanulira amaaso nti kale mulibbe endabe n'omulamuzi anaagusala nti ttaka si lyaffe anaagula
Totuusa okugoba abalamuzi mu musango guno. Baguveemu banze bampe ettaka lyange. Omulabi waffe ndowooza olaba embeera y'ettaka weetuuse. Babiŋŋamba ettaka yabba libbe. N'aliwa Kamoga, n'alikwasa Kamoga n'amuwa powers okulisalaasalamu. Ate oluvannyuma n'agamba nti gwe nalikwasa mubbi. Kati kyewuunyisa abbye bwe yateresa omubbi ate kakati nga n'abantu bakolaganye nabo bonna bamuyita mubbi. Kubanga ate ngenza okulaba nga ate bizingiramu ne Ronald Kalema oyo nno nga ye mmeeya wa Katabi. Ebintu bino biyinza okugenda ewala ennyo kubanga omuntu amanye amateeka ate ng'alina n'ekifo bwe ekyo kyatuulamu yandibadde ng'ajja n'agonjoola abantu abasenze oba abatuuze bakulembera obutaba mu buzibu n'obutagwangana mu malaka. Simanyi gwe kiki ky'olabawo mu nsonga eno ey'omusango guno oba tukitwale ensonga z'ettaka zino. Nze kyendabye kojja gulimu omubbi omukulu n'ababbi abato. Oba okigenderedde ng'ayogera omukulu ono. Kama tugambe mulimu ensonzi, mulimu obugege, mulimu n'empuuta. Kati omukulu we yafuna omunyago gwe. N'afuna baaguyisizaamu. Bino mu binkukusize mu bitwale. Mu bitwale. Genda ontete onkaliririra ekyennyanja kino. Yagenda okalirira ate ne bagamba nti ate akalirira agira bw'avunyula. Kati n'amugamba nti ate onziba bubbi ate gwe nakubadde okalirira. Mukulu meya singa yalaba nti Kamoga atambula bubi. Meya ki? Meya Kalema Ronald. Singa yalaba nti Kamoga atambula bubi. Yandizeewo ababiŋŋamba. N'agamba endagaano gye twakola n'ongo tuwa powers. Nze njivuddemu. Byatambula sibitegeera. Yasirika n'alya piraawo n'alya omuceere olusiniya. Kati bw'alaba luweddewo. N'ayoya ne benzi. Kati akyuka. Obuba bwenkanya. Nga gwe anywerere ku kigambo kye nti tuli wamu ne Kamoga. Kamoga era bali bumu bonna. Bali bumu bonna olw'ensonga. Omubbi omukulu. Ye Peter Byangamba yabba enjovu yange. N'awaako Kamoga embuzi. Kati Kamoga n'awaako Kalema enkoko. Kati gwe oyagala kamyu oyagala ki oyagala njiibwa. Nze njaga njovu yange. Ekyokubiri nsaba President Museveni kino nkisaba nga sikitya. Muyingiza ettaka Uganda ye. Bagende bwe twamubuuza nti bamubuuza lwaki tuwo bambala oba Kampala. Bamubuuza Uganda eri etya. Kati ffenna atukwatako. Omujjukiza nti oli mulwanyi. Nze natandika okwagira mu UPM. Seven wagira mu kinana. Uganda Patriotic Movement. Fe tuli ba historical. Ng'otambula nakulaba ng'otambula n'ebidandi. Fe tuli ba historical. Bwe twavaawo muzeeyi abadde n'ebisanja. Yalinawo ekisanja wealth creation ekyo kimu. Operation wealth creation. N'abeerawo n'ekisanja eky'emyoga. Kati abadde ku kisanja UPDM, simanyi PDM. Kati musaba ekisanja kino taata President Museveni nga tuli bawagezi bo. Kibeere kisanja akuna kubba ttaka. Ekyo tekijja kusoboka. Kuba ttaka. Kisanja akuna kubba ttaka. Aonja kuwagira okuba kulwe. Bonaga mandi kisanja akuna kubba ttaka nga teri abibwadda. Kiba kitegeeza ndi gogo batajja diddiza nyiryo lyali liko alisigaleko. Obulubabu ba mu kinaana. Tiyabunulwa mu kinaana mukaaga. Kati Museveni bwe yagenda okulwanira obululu buli nga babbi obululu. Baddiza gwe bali balooza ndi yawangula. Yamuwa bwa minisita. Yamuwaako olubirizi ku nte. Yamuwaako ekisambi. Akajiti. Yamuwa akajiti. Yakalya tyakawomera yakagawa. Wanji. Omukulu abanja kati ttaka. Abanja ttaka. Kati baba tuuze bo bakole batya. Ate abatuuze balina ettaka kati tubuulire bubuulizi. Abatuuze ogenda bakolera otya kuba gwe obanja ttaka lyo. Abatuuze b'ebukaaya. Sibalinaako kizibu neki. Sibalinaako mutawana n'ogwo. Abatuuze b'ebukaaya. Kuba teri yeereeta. Bonna bagula ne ssente zaabwe. Enyibukaaya olaba yeeyo. Otambula enju emu ey'okubiri erimu emmundu basirikale. Bajjanga ssente zaabwe Somalia mu lutalo wa yonna ne bajja ne bagula batuule. Sibalinaako buzibu n'akamu n'aka. Nze bwanga tukkaanyiza ne bibaŋŋamba. Njaga compensation mu ttaka lyange. Compensation mu ttaka lyange. Saaga kutaataganya mutuuze n'ogwo. Olowooza nti compensation ye bw'alisalawo nti nze ettaka lyo nkuwamu obukadde 8 kuba yagambye nze that's how I can compensate olikola otya. Ne bwaŋŋamba sinje 12,000 nga tuzikaanyiza nzitwala naye nga zitutenzikiriza si kunkaka. Gwe ng'amanyi ebyafaayo by'ettaka obanja Peter baata abalala banja Haji Kamoga magezi kigoobawa.
abantu bonna njaga mukitegeere bulungi Haji Kamoga be yawe ebyapa ne be yaguza percentage ye bibanga biba bingamba ye yamutuma namala namwefuulira bonna begatte ne Haji Kamoga babanje babingamba kubanga ye yamutuma gwe mutwe omukulu bagamba omusigire taba mubbi. Nze nina kyembadde njagala okubuuza abalowooza abagamba nti Haji Kamoga yabagabira ebyapa bifu yabagabira bifu oba byali genuine lwakuba nti eyamutuma yabifuula ebifu oba mbiranye yeriwo benga bana yekyaganya bwe bagenda mu landizi ebyapa byabye tebabisangayo babisangayo kati oli omubbi omunene ow'enjovu gwe mbagamba yakola okujjukuju nagenda nabiteekako caveat naye nga byali bifu ate toyinza kuteeka ku kifu toyinza kuteeka ku caveat bateeka ku kiramu yamubba ekifu akiteekako caveat bateeka ku kiramu kiringa kukuba simu n'ogamba mbo rongo namba teyitamu entuufu yeeyitamu naye ng'okubidde muntu mukyamu kakati abatuuze abali ebukaaya nga Haji Kamoga yabawa ebyapa naye nga alina ebbaluwa ze zimukiriza okugaba ebyapa ebyo okuva ewa babingamba bonna basitule entimbiito agitwale ku babingamba bonna bamperekere nsuze babingamba enjovu yange abebukaaya mutule mu mirembe kati ono omukyala jjajja Mutiini agamba nti ebyapa bifu lwaki mwamuwa ekyapa ekifu akola mulandizi nze namwako ku kyapa alinako siginicha yange nti namusayiningira nzo mbuliza bwereere kakati yali oba ekyapa kifu aleete ekyapa ky'ekifu akirage aleete endagaano eyagulaawo nga yagula ku mutabani wa Silve saga gye bakola ne babingamba nga beefumbafumba eyo aleete endagaano kwe yagulira ekibanja ekyo okuva ku mutabani w'omugenzi Silve agireeta endagaano gye yamukolera naye ate yagambye mbu neera ne basuuna eri Beni bonna gye baabawa ettaka nti ebyapa ye yabirabye nga bifu babimuwaddeyo abitereka yeri gyesitwa weerandise ate bibuuzo bibuuza nze banna nze oŋŋamba suuna Beni ndi muyimbi namulabako nze simumanyi mpulya suuna oba suuna ani nze sibimanyi katukitwale nti boogera byabwe aboogera nga bagamba nti Kamoga yabba nze mbabuulya ebigambo bino musooke muvunaane bye baŋŋambe yamutuma omwana wo bwabba tebakuvunaana nti omwana wo lwaki wakuza omubbi ate nga gw'omutumye abamubbi bakwata gwe yamutuma nga maliza mbagamba bwe nti nze saabavuma mu biru owulira ettaka neddira mamba ennangira emmamba kakoboza era ffe tutikira kabaka ffe tumuteekako omugege gwe bayita enguugu tuyita bamuzanyi ffe tuli balangira ne kabaka tayinza kuntunuulira ng'oli gabunga genda obunge kaakati abatulaba mwenna mbagamba ebigambo bino ettaka ly'ennwanira ya jjajjange Misuseera Mperese bibaŋŋamba ettaka eryo yali esenzaako yali babubbi njaga abantu benna mutwale kino oba bantwala mu kkooti era ndi mu kkooti ku nsonga ze baasalaze Saamatira naye nzikubiriza abantu b'ebukaaya mwenna abalowooza nti oba Kamoga yababba musooke muvunaane bibaŋŋamba kuba ye yamutuma obujulizi we buli ne mwero si yeyanjula Chairman yennyini akubira byaŋŋamba essimu n'amugamba ono gw'omutumye Chairman kanaakulira n'amugamba yenze mutumye kati nga ne Chairman etwala obuvunaanyizibwa n'akubira gwe ssebo nti gw'otumye ono n'omugamba nti nze mutumye aba mubbi taba mubbi kugamba Kamoga si mubbi nze kulaba okwange era n'okubiwandiika ebiriwo si mubbi eyamutuma ye mubbi yamwefuulira buno obubaka bugenda wa Peter bibaŋŋamba mukulu Peter kooti tewulira misango gye mutatutte ate looya bw'obanga olina looya nga olina omusango takkiriza guggwe kubanga ye awali omusango waliira tusobola okutuula ebweru wa kooti ne tumaliza enkayana ezituliko ze ziri ku ttaka lino ne tuzimaliriza olujja olwaffe olw'ab'emmamba olabye enze omu naye ekika gye kiri luggule Haji Kamoga wafuna obuyinza okuva ewa Peter bibaŋŋamba bw'obanga wakola ensobi ewa mukamaawo mutule ne mukamaawo kubanga mwali mwekka naye bwaliyo basatu mukwatagane ne meya mugende wa mukama wammwe meya Ronald Kalema mugende wa mukama wammwe mumugambe taata wano batwasobya tutereezeewo emisango giveewo ebiggwa biggwe jjajja Mutiini kye mugamba kooti yonna gye mugenda mumala biseera ettaka terivunda ate teridduka bwe kinaazuuka nti Kamoga yakunyigiriza oba yakubba nga ebintu byonna bigonjoddwa mujja kutula muteese mutereere nga naffe weetuli
tujja kubatereeza kuba nsaagala nkaayana ku ttaka lino era mumanye ebbanga lyonna nwanirira abatuuze ojja kufuna obwenkanya naye kooti mugenze emyaka gigenda mu myaka temuna kye mwajjeeyo okuteesa kusinga okulwana. Meeya nkukubira omulanga taata nga nze ndi muwagizi we era kuba kulonda kwendi. Meeya wange Ronald Kalema Basamulekere. Meeya Ronald Kalema Basamulekere. Meeya Katabi Town Council. Nkukubira omulanga taata. Oleza abantu bebukaaya. Oyingide mu nsonga z'ebukaaya ozimanyi. Era bangi bootaasiza ku nsonga z'ettaka. Era ne Benzi Jovuga taata mwe yava. Tuula ne Kamoga kuba mwali babiri. Mweyanjula ku poliisi n'enkiiko Kamugazi abadde ku makaage ng'ozibeeramu mukwatagane mulaba waasoba mutereezeewo n'akalwa akaggwa twalwana nnyo okuba nti okalya nakano twagala okalya netuula ne Kamuga muteese ebyo biveewo nze mbasaba mukwatagane bwe bwa bubbi naawe oli mubbi kuba mwenna bwe Peter bw'abayita ababbi mwagenda mu ofiisi ye ekyo sikimenya kuba obujulizi nze njogera bwino nabwe nantwala mu kooti bubuno bwino waali wano tosobola kuŋŋamba nti tewaliiyo era ebikolobero bwe biba bikoleddwa ku bukaaya naawe oba obirimu kati nsaba mukwatagane mumalize ensonga ezo abatuuze batuule bulungi. Abatuuze b'e Bukaaya mbagamba mbakubira omulanga mwe mutuule mirembe mu bibanja byammwe nze nannyitaka ate kino nkibagamba musabe nnyo kooti bw'enempa obuyinza n'enziza ettaka lyange buli kyapa kye baateeka ku kibanja ky'omuntu w'e Bukaaya ngenda kisazaamu odde utuule ku kibanja kyo nga tewali kutaataaganya wakiri munampa obusuulu mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo ye mwami Mubiru oba tumuyita Saabavuma bwati bwakatiriza era bwalambise ku ttaka eri e Bukaaya ng'agamba nti abagamba nti Haji Kamoga mubbi ate be babbi kwegamba eyabba ettaka agamba Haji Kamoga nti mubbi wa ttaka. Kiba kitegeeza nti tulina okulinda ne bakkaanya batuuke kuba nti buli mutuuze atuula ntende kuba yenna nnyini ttaka agamba nti talina gwajja kubaako kyagamba oba kyanyega oba kutusendiikiriza wabula buli omu okuba ku kibanja kye. Ensonga eyo olaba tukomyewa oba tumaliriza. Kankwebaze bwebaza Kkojja Kagatto webala engeri gy'olambise pulogulaamu eno. Amanyi abantu babadde bayaayaana ebbanga eriise nga bawulira byakungulu poliisi egamba kino ono agamba kino ono abanja kino naye nga tetunatuuka ku mboozi efaanako weeti. Totukoze bubi era tubasuubiza nti wanaabeerawo enteekateeka yonna empya tujja kujja ne Kkojja Kagatto sebo tukyakwetaaga oyongere okuba nga abantu ate obateekerateekera emboozi ezifaanako weeziti. Mpozi waliwo ekintu kimu kye mulina okumanya buli lw'obeera ng'ogenda gula ekibanja naye buuza nti nguze ekibanja naye nannyini ttaka yaani n'omanya ne nannyini ttaka. Bw'oba ogula poloti togenda bugenzi n'osasula poloti nga muli mu ttawuni oba wa genda omale olabe chairman olabe n'omu ku batuuze abagundiivu ku kyalo mu kitundu omwebuuzeeko nti wamma nannyini ttaka lino yaani ate tokomaawo ddayo wekkanga eyakututte taliiko ofune omuntu nti ntwala wa chairman wamma nina ensonga zange. Bw'anaakutwalira ddala mu kifo kiri kyennyini kye baakutwalamu ng'omanya nti ye chairman mutuufu akuguza poloti alina okulaga poloti namba ne block namba n'osobola okukola search. Bw'abanga mumaliriza ebyo nga mugenda kusasula oli akukolera transfer akuwa foomu eyo n'akuwa akafaananyi ke n'ayokya ne mu ndagamuntu ye kye bayita okugula ettaka. Otherwise bw'onaagula mu ngeri etali eyo ojja kuba oguza empewo. Togezaako kugondeza munyazi kukunyaga nga osasulira ku mobile money byosasula mukwase cash nga waliwo n'akatambi akakwatibwa kuba ennaku zino ebintu babikola yenkoleribwa. Mwebale nnyo balira kino nga maliriza kigenda wa chairman wange ow'ekyalo kino Kanaakulya Augustine. Kanaakulya chairman mpuli aboogera Kanaakulya yekobana ne Kamoga yekobana na kibyo byonna. Kanaakulya si yayita Kamoga. Kanaakulya endagaano za sayininga nga asinzira ku baluwa powers ze bawa Kamoga era kwasinzira n'asayininga omuntu azze okugula ng'avudde ku ttaka lino ng'anoonya n'ekyapa. Era chairman Kanaakulya talina musango kubanga yakubira ne babyaŋŋamba essimu yennyini n'amugamba Kamoga nze mutumye kati abawalampa chairman Kanaakulya abo mbasaba mumuveeko abantu bwe bamutunuliza eriiso okusingira ddala mulitunuliza bwe byaŋŋamba bwe mutunuliza Kamoga mundu mugijjeewo ate mugitunulize bye baŋŋamba kwaye yamutuma ekyo n'enkimala kino kigenda wa meya wange omulungi.
meya mwali ne Kamoga babiri era tolina wekigirako nti mwali ne Kamoga era ensonga zonna ko zitembeeta mugwe wamuwerekere wapita bibangamba kati wabaawe ebisobye mutule babiri mugayi binu kiganiddewa nene sente je watutteyo okwegaana Kamoga baate babulooka babazikwadde be babigenda babitsasanya twamwede sente wezi twazimwade sente wezi kakati bwenya balina kye bakuononera muganda we balina kye bakuononera nadafu ngafumufu abalonzi balina kye bakuononera kubanga bulooka yeta sirika era ne badde ndiawo nga bankubye simu musajja utumutwala twadde meya sente wezi agende yejjeko omusango kubanga anonya kaluluke saabaddeyo nabigambo nabiwulidde kale munayi nabiwulidde naye nga abiva mu bantu kati tesimanyi ebintu ebyo biba bikyamu oba watutte sente wate watutte bantu babeera ku mbozi z'amalwa kati naye tereza buteeza mukwatagane ne Kamoga owulidde ebyo bintu bikyamu tukume ekyalo kyaffe kuuma ekyalo kyo okitambuze nga bw'okitambuza ffe abalabe mulabanga bakajeje ffe tunoonya obululu bantu batubuuliza nnyo ffe bakadeyideyi be mulaba agambye ki agambye kino akankirinyemu kale nkusaba meya mu bulombeefu mukwatagane ne Kamoga ez'ensonga muzimalize kisajja kikulu nga mumazitandika kisajja kikulu era muzimalize kisajja kikulu okulwana bagamba empiga n'empiga terima kyalo ate abataka abagana be balima akambugu mwebale nnyo mwebali eddala